fe nga bolaba mu kibuga Kampala tulina ebibiina ebigamba nti bikulembera abasuubuzi biyitirivu naye nga bannanyini waabyo tebamanyi wadde okusuubula omusumaali oba akamasu nkutwala ewa president bwe bakutegeera nti sewakiryanga ogenda kusinkana president omugambe ekituufu basala amagezi gonna agakupulokinga bw'oba minisita oba jeno mu magye oba era nka yonna gy'oliko tokkirizibwa kusuubula gwe singa oba mugaggafuge ng'ate ku kyalo kw'oli kuliko abaavu mponga byoya obungi bw'oba olya ku mmere eyo kyanga wayonka naye ku bbeere lya maamawo nga gaali amabeere ago tegasaaluuki yatandika okwebalira mu baafu pulezidenti waffe oluusi bambi ayina obuzibu nga ye ne baagabirako ebifo mu kulemberako eggwanga nti bamuwa empapula 2 ate olukyamu lwe basooka omuwa kati agenda okumaliriza okusoma olukyamu ng'akooye olutuufu n'alwerabira oddusoma ndamwako nkawulire pulezidenti waffe abantu abamwetoolodde bamuwa empapula 2 naye ku mukono gwali badde gumuwa olupapula olutuufu basooka muwa lukyamu pulezidenti abantu abasinga bayeetooloddwa bacuba kuba pulezidenti waffe atuuse emyaka egy'akawungeezi basebo ne banyabo mbaniriza nnyo ku eno yensi olunaku olwalero tujja kukozesa ebigambo bitono nnyo nga bwe tuganira eno ensi twetaaga ogitambuliramu tutambulire mu buufu oba otambulire mu kumanya kubanga ffenna tikuliiko anyigiriza munne oba mwami oba mukyala oba mukulu oba muto naye nga tuli mu nsi erabika nga ffenna esobola okubanga etutebenkeza obulungi ennyo eno yensi tulabiramu ebintu bingi nnyo tuleeteramu bannaffe abagenyi abasobodde okulabika nga ensi bagitunulira n'obwegendeza okusobola okulabika nga bye bawogera biba bitugattako bulungi ffenna nekisobesa okulabika nga ensi tugitambuza obulungi olwalero tulina Haji Matovu olunaku olwalero oyo tumanyi ng'omusajja kakensa omukenkufu w'eggwanga lye kyenyinza okugamba nti mu ggwanga lye abadde agitunulira ku kkono ku ddyo wansi ne waggulu zonna sayizi ne saidi zonna azimanyi bulungi nja kumusaba atubuuzeeko olunaku lwaliro tutandikirawo kubanga twagala okumanya musajja nno musuubuzi omukuukutivu owannamaddala so bwe mbanga bwe nkuleetedde nteeka okubanga ndi mbuufu oba bwennyini sebo Haji nesiimye okulaba ku lunaku lwaliro nange neyanziza okunkyaza mu kanyomero kano yesebo eno yensi manya gange nze Sulaiman Matovu ate nga nze Ssaabakunzi w'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu ggwanga ekya Kasiita ate nga ndi musuubuzi emirimu gyange ngikolera mu kikuubo mu kizimbe bakita Mariam Nambuusi bizinesi ekirala ekizimbe bakita Parkview Mall. Okay mwebale okusiiba alhamdulillah tusaba abakkirize nawale era njagaliza abasiraamu bonna okwetoloola ensi yonna ekisiibo ekirungi tusaba Omukama Katonda abasiime ate nabo babeere bannaabwe abateekeddwa okubeerwa abali mu beetaavu kubanga exercise eno mu nsi nga program bweri nti ensi tubeeramu ffenna nga tetwenkana katuwabawo bannaffe abalina obwetaavu obwa wano na wali naye mu kaseera kano ka makungula kyosiga kyokungula kati tuli mu kusiga tulinde amakungula twali kisinga kuluma ng'abaana abavubuka abakatandika okusiba n'omusanga ng'ali emmere nawulira nga amannya ge bamutuuma naye nga tageetaaga ayagala muyita kakolokooto n'owulira nga kiki abasajja basiibye okuva emabega yonna olwaleero osiibye bakugamba nti tuli mu mwaka gwa 1446 bwe kiri akali gwe n'oba olunaku olwaleero ate lwotandise okusiba lowooza lusazi nnuma anyway eyo tuveeyo nnyo tulowooza nti beba beesaliddewo okusuwa empeera naye nga tubakwasizeeko naffe bakadde baffe batukwasizangako kati naffe kuno omulembe tubeere bakisa
eri bannaffe abeetaaga okubeera. Olunaku olwaliro Haji ndaba nga simanyi ekintu twayulirawo emabega mukitambuza ate emisolo mugenzi wa pulezidenti abayise Kollo muvudde Kollo ate pulezidenti abasisinkanawa emisolo nga baga nti Aminu Nimigi waliwo gino egiweebwa nga mukuga nti giweebwa ddabo amamu ne baga nti giweebwa twice ffenna ababeera eno ffe bakisaati baabwe tufune okubuzaabuzibwa nebuga nti katufune omukugu Haji ajje atubulire awo eno yensi ffenna buli muntu yandyetaaze okumanya etambula etya. Kisooka mu byenfuna mulimu okusoomozebwa kungi naddala wano mu regulations mu mateeka agafuga ebyenfuna ebyensobolagana naki naye bwe twekandagga nga batuleetedde enkola ya infreeze manyi waliwo sacrifices z'okola zemukola kubaako ebijjirako oluusi kubaako okunyigirizibwa oluusi kubaako okufunamu naye mu byonna exercise zetwakola zonna tulina bye twafunamu era tulina achievement nyingi zetwatuukako olw'ensonga nti kakati nga Commissioner General wa URA Mwami Lujoki Musinguzi basobola okutuuliriza ne bajjawo kye bayita top up kubanga eyo yali nsonga nkulu nnyo nti tumaze ebbanga top up yali enyigiriza mmwe obanga enyigiriza n'abaana abasuubulako ffenna yali etunyigiriza kubanga bwe kiba kinyigiriza nze asuubula kitegeeza nze be banyigiriza ate ngenda kunyigiriza zo okungulako bwe tufuna achievement naggulako ate n'agenda n'anyigiriza ate oli asemberayo ddala kati ffe bwe tufuna achievement ffe abatunda nabali abatugulako nabo bafuna achievement kati achievement eyo twagifuna kubanga amazima nti kati bw'osasula container osasula omulundi gumu tewakyali kusasula ki top up naye luli twalinga tusasula top up ng'osooka n'ogaa nti sooka oteekeyo miliyoni 7 ate bagenda okumala okubala nga baga nti ate kati ku miliyoni 7 olina okutopingako miliyoni 10 kumpi container ngigwera miliyoni 10 oba 2 n'okusoba naye kakati ebyo byava mubufunze ate mu budde obwo nga sente zotadde mu container okusuubula nga zaagala kwenkanankana nezogenda okuwa omusolo kati mutufu nga tekikusobozesa kubeerawo kati awo bwe twatuula ku nzikiriziganya ekyo ne tukinogera eddagala era twebaza nnyo Commissioner General wa URA Mwami Musinguzi nti ekyo kyo alhamdulillah manyi wabaawo okwebuzaabuza ne bwe mubaako kye mutuuseeko kiba kirungi n'okyogera ensi n'ekimanya nti bwe mwali mulina bye mukola mulina bwe mwatuuka kati waasigala kannalunsambulira waali mu nsi nti kati ye nzija gye bajjamu ebintu mu container okubiberefayinga okubirinnyalinya okubijjamu ne bakubala kamu kuba twabasaba bakoppe bannaffe ab'e Kenya nti e Kenya baamanya nti n'essaati bwejja cotton oba ponteiro nti ewa ssente bweziti kati gwe bw'oleeta container yo okwata bukwasi parking list n'ogitwala mu KRA Kenya Revenue Authority netunula nega nti olina packages mmeka nti nina packages omutwalo gumu n'ekitundu okusinziira ku bintu ebirimu omusolo twagugereka olina kusasula ssente bweziti n'ogenda n'osasula tebafaayo oba wa parking otya naye kakati wano bwe tulina wano bw'oleeta container emiwugu gyonna bagisumulula oluusi bagenda obbizaamu nga tebiwera abaana ababaddewo babitutte samples be bazitwala tezidda twagaana edda turegulatinge tukole lumu tumanye nti container bw'ebanga eri singo nti ya saati nti saati ziwa ssente bweziti bwe ziba jiini nti jiini ziwa ssente bweziti bw'oba ngoye z'abaana nti ziwa ssente bweziti bw'ebeera t-shirt nti ewa ssente bweziti kati kijja tuyamba nnyo n'abantu bano bwe bagamba nti basimagolinga omusolo bajja kuba tebakyagudduka kubanga bajja kuba babasembereza ekintu kye bakola kye bategeera naye awo tukyalemeddwa okutuukawo awo
tukyalemeddwa okutuuka otukonkona ku nzigi. Era nze mu kukuyita ojje tutuleko wano tutegeere ensi tugitegerere wamu kuffe nabali abalabi abatulaba mukadde bwe kati oba naye ayinza okuba nga bakawulira bali wayinza okuba nga talaba naye nga awuliriza kyavudde ku ekyo nga ate okwemulugunya bw'oyita ayiteeyo wansi mu downtown ya mu Kampala era owulira nga okwemulugunya eri abantu nga weekuli nga kunyiti kino bwe twali nga abakitegeera so ne kubanga okukakkanamuko ate baleetawo embeera eringa etunyagulula. Kakati ekirala ekiriwo ze kampuni zino ze muwulira ezireeta ebintu sijja zoogera amannya naye muwulira nga beeranga nze nti ka container bwe ziti n'ittika ez'amwagamwaga ntikka ez'omuntu kinnoomu tekyalibadde kibi naye kusembereza abantu buweereza. Naye ekiri mu kusembereza abantu obuweereza bw'oba busembereza nga ate gwe obufunamu wekka si kya bugunjufu. Kubanga bali badde osembereza abantu obuweereza nga nabali b'obusembereza babufunamu bwe buweereza obuki obunyuma obubansinga. Teweefaako wekka ng'omuntu. Buli weefaako wekka ng'omuntu oli ajja kugwa ate bw'anaagwa naawe kampuni ye ejja kugwa kuba tolina byogenda kutikka kuleeta. Nti waliwo obunafu mu kitongole ky'omusolo kya URA mu ngaba gye bagaba layisinsi z'abantu abo be bayita ba consolidators abaleeta ebintu by'abantu kisse kinnoomu ne beegattira wamu ne balekola container. Kakati bamala okusasula omusolo ne baga nti ebintu bye twabisasudde omusolo nti ye jangu obikime ku weeyawusi yaffe ne bakuwa kabbiiruko ke bagamba kogenda okusasula naye nga mu butuufu omusolo bagwakyemuleetinze nga gwe omusolo bakuggyako mungi nnyo tegukusobozesa nagenda mu katale eri kutunda bintu obifuneko ddeyo leeta ebirala. Ekyewuunyisa nti abo bo buli kaseera structures bagugumbula agazimbe enkulaakulana. Kyewuunyisa nti omuntu gwe atasuubula okukulaakulana ate okusinga oli asuubula akuwa omulimu. Awendaga ojja kunsonyiwa sikutwala butwazi misinde era sikuyoola kanywa naye fe abakozi abatambula wansi eyo abantu abatuukedera ku ground bino ffe tulina obbiba wammwe kyemutega nti sigenda kubanga akuyodde kanywa bw'otuuse ku gazimbe ago ebasitula entakera awo njagala okugambira nti abantu be bamu abasuubuzi bwe tunaba tufunye omuddo baleero obenkyo oba katikati okikooneko be bacomplaininga ku nti emisolo baba bakyali ku misolo ate endiga newalampa ekisenge abo ne babaga nti ate kati ebizimbe ab'ebizimbe ne babaga nti mugenda kubisasula mu dola baba bakyabisasula mu dola kasitoma aze kasitoma okutuuka kasitoma singa afuna kwagala okugendako mu shotco ate nga nabyo ab'ebizimbe basasula ababanga nti n'ebitaano waliwo za bitaano abo wonna mmwe ng'ekibiina ekitwala abasuubuzi awo nawo mulinze URA mukozeewo mutyawo. Kakati awo twakolawo dda olw'ensonga twawandiikira bekikwatako twawandiikira KCCA ne tuwandiikira Ministry ya Local Government ne twegenjinga Ministry ya Trade ne tutunula ba regulator bonna abakwatibwako ensonga kubanga bwe twali tusaba tax amendment bill mu parliament twagisaba nga twagala ezingiremu bino byonna abantu bafune memorandum of understanding kubanga ebintu bingi nnyo ebinyiga abasuubuzi bw'ova ku ezo toilets nakinaki tuyinamu mu kategole tuyinamu ensonga y'amasannyalaze ensonga y'amasannyalaze nayo yagaana okuva mu ddiiro kuba twasaba nti tax amendment bill ejja bagitunuulire nnyo nga bakola ennyingo egenda okuzinga ebintu byonna mu byenfuna. Abantu baffe bano abatamanyi lunyaanyi bwe batamanyi bulungi babeere nga batamanyi nti bwe bamuggyako ssente zino bamuggyako nga ziri mu mateeka oba bazimuggyako nga bamunnyonnyodde era nga zimuwa service bweti kuba twabagamba twabagezako baga nti nga bumeme esobola okujja netunuulira fulo netuna ekizimbe nga bwe kyenkanankana negati ekizimbe kino kyetaaga buyaka bwe buti kakati muyina bugula mu bumeme oba gavumenti erina kampuni etunda buyako nti bw'ogenda n'ogula ne bajja ne bakusitowayingira kayakako n'omanya nti gwe kennyini sewakiryanga otaddeko emitwalo gye 5
n'ogyota ne giggwako okusinga okubeera mu kizimbe nga bw'oteekamu ettaala 3 oli ajja amasannyalaze bagapimisa maaso najja nagati awo ine ettaala 3 nti ojja tuwayo emitwalo 20 ekyo kyabulabe tebereza ya budde kuba kesezi ze tulina ezisinga zivaawo omwana alina akafiriji asogola juice alina akafiriji ke najja naga nti nze bansabye sente z'amasannyalaze emitwalo 4 naye nga ate emitwalo 4 ne kapito gwakoleza siwaana tawera emitwalo 4 kati kitegeeza nti unemployment tegenda kuggwaawo ebbula ly'emirimu tesobola kukola ki kuggwaawo olw'ensonga nti kositi zino ze mussaawo zinyigiriza ate bali abatandikawo emirimu zigenda musikambula okukakana ng'agwe ojja kwekanga ngoga nti abavubuka ensangi zino tebalina mirimu tebakyawulira naye nga gavumenti tetaddeewo mateeka ga protectinga mirimu gye bakola kati ekirala era kitwali twagala mu tax amendment bill kwe kuregulatinga license mu mawanga gonna nga Tanzania ba protectinga nnyo abantu ab'ekikula kyonna abatandikawo business nti bw'obeera oloseera tokkirizibwa kutunda retail nti bw'oba osuubuza totunda kamu totunda piece era license gwe gye bakuwa ya importation kakati oli ne bamuwa license ya retail kakati obuzibu bwe buli wano business ekizisuula wasinga okuba wakulu nti omusajja ajja n'aleeta ebintu na importing ebintu n'ogenda n'omugulako ebintu bya miliyoni 5 n'omusuubula n'oteeka wali nga gw'ogenda kutunda mu pieces kyokka ate ye yennyini akusuubuza n'atandika okutunda piece ate ng'atundira ku peeyi yemu yeeri gye yakusuubulizaako kyokka ate nga gwe wasuubudde oteeke wali oyongeremu 2,000 osobole okubeerawo mu bannansi ebyo yennyini gye tutambulira byenkujjira byenkunnyonnyola ne byenkubuuza era abo be bantu be bamu abagamba nti bakoowa nti gavumenti erina kyebakola naye alimu abaliko eri abasolobyemuko musobola okitubuulira ffe bwe ba takisi ffe tugitudde mabega mwe mutudde mu maaso hampu zisooka kuba mmwe naye kakati bagamba nti abasajja bava ebweru nga ba investors ne bajja wano ne basooka babawa emyaka gino 5 nga tebalina kusasula ki kubanga batandika kyokka emyaka bwe giggwaako ate ne bakyusa nasalawo nakola business endala kitegeeza nti eri si eyo ekyo kituufu si kituufu ekyobulabe ekirimu ekyo nti gavumenti yayagala nnyo abantu abali mu ofiisi za gavumenti abakulu ndowooza babeeko kye bakola naye ate bo baabawa ebifo abamu babikozesa bubi kubanga bw'oba minisita oba jeno mu magye oba era nka yonna gy'oliko tokkirizibwa kusuubula mu tteeka tokkirizibwa kubako bizinesi yonna gy'operatinga lwa nsonga nti abakwasa amateeka tebalina bagenda gakukwasa baga nti sooka olitayalinga ekiri okiveeko ojje eno mu bizinesi ez'awamu naye kati abasajja bwe mulaba ba investor balina abantu ababaleeta najja ne bannayuganda bennyini abatali mu gavumenti bakola amakampuni ne baleeta abantu abo wano nga bazze nga ba investor kumbe nabo baki sebawota ogambye abakulu mu gavumenti abaffe akola kampani ye nagitebolingayo nti ba investors bazze exactly ne babanga babajjeeko omusolo kwa myaka 5 naye ye ssente na benefit nga yeke nyini ye nabeera nga afuna ku ssente ezo naye nga ate ne mu nsawo ya gavumenti zigendayo kyokola banti bw'otunuulira buli wenguzaawo bwe buva bw'otunuulira nti gaapu ey'abantu abakulaakulana batono okusinga abantu abaavuwala kuba bw'otunuulira mu nsi kye bayita obugagga mwami Ssewakiryanga tebamuneeminga bugagga nti Ssewakiryanga yekka yazimba Bukoto baba tunuulira ensi baga nti Ssewakiryanga azimba Bukoto naye waliwo ne baddirisa abamuddiridde Ssewakiryanga wazimbye ennyumba 2 ddirisa azimbyewo emu kuba tetusobola okuba nga tetwenkana kiringanga bembeera ku kyalo ekyalo kwe bapimira obugagga nga kuliko asobola okugula kilo z'ennyama 5 ne wabaawo agula 3
ne wabaawo agula 2 ne wabaawo agula 1 ne wabaawo agula afu ne wabaawo agula kwota netumanya nti ono wa kwota oli wa afu kati bamutandika okukalirira ennyama ekyalo kyonna kikola evvumbe naye ekyobulabe ennyo kwe kubeera ng'evvumbe abantu balijjawo wokka bwe basika nti omuntu agula ennyama ku kyalo aliko era bwe oyagala okuwulira evvumbe ku lw'omukaaga oyimirira ku kikomera kya mwami Sewa Kiryanga obeera mu bulabe. Ate nno waliwo yatugamba yali muwandiisi wa bitabo akantu ako olina ekitabo kye nakasoma nga kigamba nti gwe singa oba mugaggafuge ng'ate ku kyalo kwoli kuliko abaavu mponga byoya obungi bw'oba olya ku mmere eyo kyanga wayonka naye ku bbeere lya maamawo nga gaali amabeere ago tegasaaluuki yatandika okwebalira mu baafu kubanga abakwetolodde bano baavu ate ekirala otuuka ekiseera nga tusobola nakwebaka kati bino bye tujja ku talk shows ne tukubaganya ebirowoozo tugezaako okusembeza ekifaananyi gavumenti ekisika ekitegeere ekiri mu bantu nti bw'eba egenda kukola mateeka kuba kati etteeka lya layisinsi eyo lwaki ndyogedde tojja kwesanga liteyira nga bamuggyako ssente ezimu ne oluseera naye nga bw'obitunuulira mu capital wise tebenkana kitegeeza nti oli oba omukiitinze ono n'omutira puliiso kati kitegeeza nti buli kaseera ojja kufuna bizinesi z'abannayuganda nyingi ezikola ki ezigwa naye singa oba oteddewo etteeka ettuufu n'oprotectinga ono nti ozze nti ye kubanga n'okwenkalejinga abantu okuwandiisa bizinesi kintu kya buvunaanyizibwa mu nsi yonna bakikola okukuuma ebitabo okuwandiika bizinesi gavumenti nebeera nga ezimanyi si kibi naye kisinziira mutima ki we muziwandiisiriza oba mutima ki gwe mujjiddemu okugamba abantu okuwandiisa bizinesi musobola oziwandiisa nga waliwo akatega akala kati abantu ekibalemesa okubeera abanjulukufu mu mpapula za bizinesi byebizibu ebyo nti yajja n'abeeraawo nga mubutuufu investor eyajjanga investor importer agamba nti ebintu abikola kyokka ono ebintu gye biva amanyiyo ne brand bwe babikola abimanyi agenda okutuusa bokisi ku dduuka nga ati namba teraga bintu nti babikolera Uganda ati namba eraga bintu nti bivudde China kyokka ate ono munansi omuganya okuyimportinga kakati awo tubeerera n'ebizibu ebyo. Haji Matofu mwandise twawulirako president nga mumusinkanye Kololo president ne yeewuunya nnyo ekyo ekintu nga yatakimanyi ye era nga takiwulirangako naye nga mumuga nti waliwo abamu abajjanga aba investors wano naye nga batembeeyi ekituufu ekintu ekyo mwakikomyawo twakigoberera naye president waffe oluusi bambi ayina obuzibu nga ye ne baagabirako ebifo mu kulemberako eggwanga nti bamuwa empapula 2 ate olukyamu lwe basooka omuwa kati agenda okumaliriza okusoma olukyamu ng'akooye olutuufu n'alwerabira oddusoma ndamwako nkawulire pulezidenti waffe abantu abamwetoolodde bamuwa empapula 2 naye ku mukono gwali badde gumuwa olupapula olutuufu basooka muwa lukyamu n'asoma olwo agenda oddumaliriza ng'akooye kati oluno olutuufu sina lupapula bamuwa biwandiiko balyoka bamuwa omukukumbe gw'empapula agenda okugumaliriza ng'akooye kati ng'agati ezo tunaabiraba enkya waliyo ekyayo nga tunabikola enkya naye nga lwalese lwe lutuufu kyeŋŋamba enkya waliyo ebinajja eddala enkya nga baleeta ebirala kakati bino kino ekituufu teyakirabyemu makulu kakati bwe buzibu bwasiŋŋaana kubanga ebiseera ebisinga pulezidenti abantu abasinga bayeetooloddwa bacuba omanyi omucuba abeera nga bulooka ebiseera ebisinga ne bwaba akuguza ennyumba fe abatera okugulaagula properties bw'ogenda okugula property bulooka ne bwakitegeera nti tofunyeyo oba olina omuwa enjawulo era kubanga ibe mba mutandika nga muyingira mulimu akubuuza funira wandyawa ndiwo ndino era obuzibu bwasinze okusiŋŋaana naddala mu myaka gino egisembera gino asiŋŋaanyemu obuzibu nti egisembera gino emyaka gino egisembera gino kubakkiriza obaganda nature
teyinza kubeera kusaidiye anti kyendagala onnyonnyole abalabi bakitegere emyaka gino egisembera mu kukaddiwa pulezidenti waffe atuuse emyaka egyakawungeezi bw'otuuka myaka egyakawungeezi ebintu bingi edda wano mu Buganda abantu bazimbanga ennyumba awaka okimanyi bulungi nga bw'ozimba ennyumba eyiyo semaka ozimba ennyumba y'abakadde tekwabanga kubasosola wakimanyanga nti omuntu bw'atuuka myaka egyakawungeezi bingi nnyo ebimu abyerabira ebimu abikola nga zeeyo olulala aba wakujjukiza kitini olulala aba mu kujjukiza kati mu kujjukizibwa okwo kati oyinza okugendayo mu nnyumba oba okumwewaza abaana bano abato nti oluusi ayinza okwerabira n'ajjako essaati kyekyazimbyanga ki tekwabanga kumuyisanga maaso bamusosoze kwalinga kumuwa respect olw'emyaka gyakoze eki gyabaase kubanga eyo nature ffenna abali wano okuwangaala n'okufa byonna biri ku muliraano kitegeeza nti pulezidenti ono okusinziiranga bw'atuuse mu myaka gy'akawungeezi kyandibadde kirungi abantu bano abatebolingayo ebintu byaffe ne baba bakisa nga bateekayo ebyo byennyini ebituufu n'aba nga tasobola kwoyera ku bikyamu naye kati obuzibu bw'alina nti bonna abamutega empapula ba supiidi nfunirawa kyovula ati empapula baziwanyisa ne bamuwa olutuufu ne lusigala n'akooyera ku bitali bituufu kyovula nti abantu abasinga basisinkana bagenda omugamba ekintu alowooza ng'ekitaliyo nenga gyekiri ate nga kimazeewo emyaka kati awo waliwo nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi omukyalo omu bamuyita Kano Edith Nakalema Kano Edith Nakalema yasooka mu anti-corruption ne bamugjayo oyo ne bateekayo brigade ya Henry Isoke ne bamuleeta eno mu bainvestor nga basusse nnyo mutero musinga n'ebyafaayo bigamba nti okuleetawo gundi eyo ya State House baali babulooka nga bayitiridde nnyo bompa dola balina amaanyi mazibu nkutwala ewa president bwe bakutegeera nti sewakiryanga ogenda kusinkana president omugambe ekituufu basala amagezi gonna agakuprokinga katika ffe nga bwolaba mu kibuga Kampala tulina ebibiina ebigamba nti bikulembera abasuubuzi biyitirivu naye nga bannanyini waabyo tebamanyi wadde okusuubula omusumaali oba akamasu kyokka nga beeyita naye nga beeyita abakulira abasuubuzi bajja batya okubeerawo ekibaleetesa okubeerawo be babulooka bano kubanga bano bwe batabeerawo babulooka tebafunirawo ssente kuffe abasuubula abakola ebituufu babulooka tebasobola twerimbikira mu kutufuniramu ssente lwa nsonga nze siyinza kwekobaana na muntu yenna kusaanyawo mulimu gwange gwenkola era banga nti mwasinkana obuzibu obugudde akaleka awo nawo mbuulirawo nga mugenda okusinkana president nga waliwo era nze neewuunya bannabyabufuzi waliwo munnabyabufuzi omu gwe nalaba nga babatadde ku lukala lw'abasuubuzi naye nga walayi si basuubuzi tugenda okusinkana president naye nga nabo bamunoonya naye nga babeera eno ku kamera boogera ebigambo bitirivu naye bwe twetugenda okusinkana president mu State House babawandiikira ate mu kategole y'abasuubuzi nga ate si basuubuzi kati ensisinkana ezo ne zitavaamu kinyusi bulungi nti bannannyini mulimo ne batafuna budde platform kwogera buzibu buli mulimo gwabwe na kutuula wamu kusalira wamu n'abakozi aba gavumenti abakwatibwako ensonga nga babulooka ekintu ekyo bakikoze eki bakyefuze era bw'ogenda wali Kokero House awe ku State House nakaserawo diiru zonna we ziva ekyobulabe kye bakola ekyobulabe ddala ekirimu ekyo nti beerabira nti cloud esinga obunene gye babalese wansi ebeeryazaamaanyiziddwa kati challenge ebaawo byebyobufuzi bino bye mulaba anti kati oluusi eba teryazaamaanyiziddwa lwa nsonga kuba ffe bazze batugamba nti ekintu kyakyukamukko ebintu bye mubyabira mu wango ndala
bibye mwawozanga for God and my country abantu bali ku for God and my stomach ako wali okalowozeza ko tasobola kunenya abantu abo Saalongo se wakirya ekyobulabe ekiri mu Uganda wano ye muntu okwagala omuwa ebizigo yesiige nga tamaze kunaaba. Very good. Kituufu. Kati abantu baagala nnyo enkola eyo fata abamu kitakozesa. Sisobola kuwa bizigo weesiige nkwena ne ka perfume okweko. Ngekokkoliko lyonna likyakuliko. Kati omusana gukwakeko otandika okuvaamu ekisu kwate ku nnyindo. Nze omuntu akwagaliza okubeera obulungi soka kuwa mazzi n'onaaba n'enkuwa akazigo ne weeyisaako. Okitegedde? N'enkuwa akazigo n'okola ki? Ne weeyisaako. Kati tuuka tukuba emboozi n'egwa amakerenda nga n'akaswa kakuvaamu kaki? Kalungi. Kati ffe mu mbeera eyo bye tugamba gavumenti nti ffe twalibadde twagala gavumenti ebeerenga esobola okwesiga ebizigo nga tenaabi naye tetwagala kutuula nayo tukwate ku nnyindo. Kati mnabadde kyakubuuza oyo brigade Kano Nakalema nonga tutera n'omusisinkana balina omukutu gwe bagulawo gwo omusajja asinziira bweru ebyo byonna byajja lwakuba nti nno obubbi bwali bususse ekibuloka nga kiyitiridde nnyo imagine nga bakikola ku nsi yaabwe ekituufu kakati ye president tewali ngeri kijayinza kuwa abantu mwaganya nti omuntu kakwo nga basobola okumuwandikira mu mpandiikiro eyo ng'agenda ku website n'asoma. Kisooka kyalibadde kisoboka naye ekibi ekyajja nti be bantu okubeera nga naffe tweyagaliza nnyo ekisusse okubeera nga sitwagala bantu balala bonna basemberere mu kubeera bulungi. Kubimu ebisuula amawanga gano be bantu okulowooza nti nno bw'oba oliraanye omuntu nga mukwano gwo ne bwakola ensobi tolina munenya. Kati mwemwe gw'oli mu entertainment ekyasuula abayimbi e Congo ku mulembe gwa Mobutu na kati bawanganguke babeere e France Koffi Olomidde Papa Wemba baani bwe butaba basaale mu kuteeka ku mmeeza ebizibu by'abannansi ba Congo nga baliraanye Mobutu ne baliraananga Mobutu kulya buli sausage so si muwabula kyatuuka ekiseera Congo n'egwamu akatabanguko nga Mobutu akoze eki nabo bawaŋŋanguka. Kati nabo otunuulira na wano bwe kiri naye ate abeeyo bo babateerako olwogga yali anyumya ku bintu ebyo wansi ofinaga nti abo babayita ye bagerageranya n'enjoka. Enjoka ziyinza okuluma omuntu nezimuluma nezimunyola naye lwe zimunyola neyenyola nga ziseka nga zika olabye otutegedde nezongeramu nga yenyola zika kati katukutte nezimutwalira ddala ate nazo nezifiira. Kati ffe kyetegeeza ku bano nti ffe bwe twogera ku bintu bino nti sewakiryanga bw'obeera mukwano gwo bwe mbeera mukwano gwo nga tuwangaalira ku kyalo kimu Mbokotowa naye ng'ekyalo kyaffe tukyagala nnyo naye nga sewakiranga olina abaana abatabudde ekyalo naye nga nze ndi mukwano gwo sisobola kugambako nti sewakiryanga kitobuulira baana bo ekyalo nekitereera nensigala nga nkuwaana buwaanyi ekiseera kituuka abaana ne batulemesa okubeera ku kyalo feke nyini ng'abazadde ne tuwaŋŋanguka bwe baba kusekerera nange bansekererako era babambala bantu abatali balambulukufu nange mbaamu ne bwe mba njagala ekyalo tukiwangaalireko n'abazzukulu bakibeereko nyina okutuuza negga nti wadde sewakiryanga ompaayo emitwalo 5 n'engulako akabalagala naye mbutufu abaana bo bayitiridde kisusseemukko tereza abaana bo tusobole okweyagalira ku kyalo n'abantu abawangala n'abakulembeze obulyaza amaanyi bebabakolako kwe kwagala abakulembeze abo nga bali mu bifo babakutulire nga ddiiru zaabwe naye ng'ate tebabaddewo mu kutula ddiiru za kutereeza amawanga gaabwe. Ekintu ekyo kye baŋŋamba kyali kitya nti ekintu kino okusirika abasuubuzi abamu tebakitegeera nti waliwo abamu abasuubirwa okuba nti abakulu abanene ndowooza abanene benjogerako era mwe muli
gwe ne banno nti abo bo wakiri ndowooza babatemera kwekusirika anti nzija kwekusirikamuko nefe abasigadde eno wansi tetulina ketwakola kiki twafuna mulinawo nteekateeka ki ennyonnyola abantu okuleganga mwe mwafuna okuliraki n'okuba nti no njagala ŋŋambye nti okusinza ku kyetukoze okusinza kyetukoze tubadde twateekamu ebibinja ebigenda nga bibuulirira abasuubuzi oba nga bigaba nga tucommunicatinga nabo mu ngeri bweti ne bweti ekisooka tulina tucommunicatinga omba mbadde sinaba kujja wano era nyina wembadde ng'era ngezaako okutwala information eyo communication eyo nkulu nnyo kati ekirala fe abamu sijja kwogerera balala fe abamu twayingira mu kulembera abasuubuzi nga tuli bakozi era tuli basuubuzi kati sinza ate kutema muti kwenkoze eki kwentudde naye waliwo bannaffe abaddira emitwe gyabwe ne bagiteeka mu lubuto nga pusi manyi pusi eyo giraba ebiseera ebisinga omutwe gwayo gulowoleza mu lubuto kubanga buli kyekwata erya buli kati ffe ate abantu katonda bwe yali atutonda yatutonda n'atuwa omutwe guno nga gulina kubeera waggulu bw'oguteeka mu lubuto kitegeeza n'abantu bawaka bo obadde obalowoleza obavuddeko kati ate ffe abamu si bwe tuli tugutambuliza waggulu nga gwantugga okusobola okulengerera abantu baffe ebintu tubibasembereze nabo babikubaganyiiko ebirowoozo balabe nti wendi wano wenteekeddwa okubeera bwe mba si wenteekeddwa okubeera nteekeddwa kukola ky'okuseetuka ye bano bye baŋŋamba bye bituufu bwe mbinoonyerezaako bintwala mu maaso kati ate gwakulembera ffe tukugamba nti singa okola bino wammanga abantu bano osobola obbakulembera nga balina akamwenyumwenyo ku batama naye bw'onookola bino bye bagamba kubanga omuntu akugamba okutereeza tasobola kusooka kusaba ssente osooka otereeze omuntu agamba otereeza gamba tereeza n'otunuulira achievement eziriwo n'olyokosaamu ki n'olyokosaamu akasente kati obuzibu twafuna nti babulooka buli lukya beeyongera buki bweyongeze ki bava nembwa bulooka ne babeera baakakumba kati ebiseera ebisinga nti obuzibu abo we buli era pulezidenti bwe buzibu alina nti okufuna ekituufu ayino kikolerera nnyo okufuna information entuufu ate nga mbutuufu kyali badde very important nti abali ku side abaliraanye omukulembeze nga baagala nga naye bamwagala n'abo mu makaage nga n'eggwanga balyagala baali badde nga bamubuulira bituufu byokka kati waliwo omulala omu ku basuubuzi yagamba nti ye kye yeewuunya kiri ekintu kimu gavumenti eno ng'abuuza eri wamu n'abantu baayo ebaagalako misolo gyayo oba nabo bennyini ebeetaaga nga si misolo gyokka kakati namubuuza lwaki oyogera oti nziramu yanzijukiza akantu naŋŋamba nti teyampa mwaka nendooza gwe kyayinza okugujjukira yaŋŋa nti omwaka ekyova olaba nga olubufa mu balonzi yampa ensonga nemuga nti ekyo si ensonga kuba naye abayivu mu palamenti era naye bufiirayo yaŋŋa nti ekitta obululu mu palamenti bombi abantu abo aba abeetaaga n'atiikinga eno neyaŋŋa nti twala ekyokulabira kuti gavumenti eno yandibadde erabira ku kye yatandika nakyo yatandika mu kulonda okwasooka bakyoka ebyokulonda bamuyitanga Stephen Akabwayi ekituufu naye Stephen Akabwayi yatambulanga ng'agenda ng'asomesa abantu okulonda era mbudde obwo bagamba nti obululu obwafa bwali butono nnyo okusinga obufa leero kakati eyo method gye bamugoberera yaba ku basuubuzi kakati olaba obukulembeze wano mu Uganda okutwalira awamu nti bwonna bugenda buseeseetuka wakati w'abakulembera n'abakulemberwa omuntu bw'akeera enkya n'alangirira nga wano nagandi ngenda kwesimbawo wano ebukoto abalonzi bakeera wuwe tuwe ssente kyatasobola bali abali mu buyinza kye baatunda n'essaawa zino kitandise obbalemerera bw'obadde otunuulira waliyo by-election etambula eyo nga omukulu tannabaga nti ngenda gendayo wabadde tewali agendayo kati omukulu bwe yagaye nti ngenda gendayo waliwo abaga katugende tugabane ku ezo naye nga tebagenze
kuteekateeka bukulembeze tebagenze kukola okusalawo kutuufu tebagenze kukola kusalawo kikutuufu wabula bagati ssente zaayise gye ziri kubanga edda byabangawo ebiti bwe tugendako awo katono nnyo omanyi gwe kyenkwagalako yonna Uganda oli senior citizen by the way omuntu bwe yali badde asobola okuyita naye walingawo okulonda edda abantu abo babeeranga ku pano y'emu nga batuula wamu naye ne batuula ne byabanga byabulabe nga kati ate nga kati babagamba nti gojja kutambya gendi gotambya gendi naye kati batuulanga wamu naye kwako koyogedde onzijukizza musajja omu namusanga mu kkubo n'aŋŋamba nti nva kisaase eyo kuki nti anva kulale nemugeyinga ovuddeyo mangu tebinago ti omusajja ayogedde ekigambo ekinamwesa akalulu musajja mugenzi kati bamuyitanga Alhaji Nassa Ntegesebaga kakati yali w'amaanyi nnyo amaanyi ge yayina natuuka ekiseera ne baga nti nedda oyo bw'aba amaze okwogera abantu basituka ne bagenda tutera okusembyayo naye nga tebannamusembyayo mu katikati awo nga tebatandika kukyusa yagamba nti nze nja kunyumirwa nnyo okukola okusinga okwogera omusajja oli yakyusa n'ava nemuga nti otegeeza ki naga nti atajja tuga nti kasasiro wenna kasasiro agenda kuvaawo ajja mumugjawo bujja tulabe nti akoze kituufu akoze kakati kati wano element eyo yafiira kati olaba lwaki bifaanananga bwe biri ebiseera ebisinga mu nsi muno bw'ozimba mu lutobazi n'ozimba ennyumba era bannaffe nga bamenye entobazi naye nga tebannaba kujja kumenya bw'oba oyagala ozimbe mu lutobazi oluwangaaliremu osooka kukola mu fulejji ogutwala amazzi naye bw'ozimba mu lutobazi amazzi n'ogazibira ekkubo gakuba ekisenge ky'ennyumba negwa ne gafuna ekkubo eryago mu nsi yonna abantu baba banoonya obwenkanya babanga amazzi bayinza obutabufuna leero bayinza obutafuna jjo ne buli baddi bafuna obwenkanya kakati gwe banoonyako gwe bagamba nti okoze obutali bwenkanya olina okulwana ennyo n'otema omufulejje ogunaakuleetera okugamba nti awo nno kale omufulejje gwetegeeza guki nti baba kusongamu olunwe nti olemeddwa okugaba obwenkanya lwana nnyo ogaba obwenkanya bw'otagaba bwenkanya abantu ne batandika obbunoonya ate ekiro wali kintu kyasinze kubeera kikyamu kyendaba ennaku zino nga bwe kitambula ng'abantu okubalowooza nti bajja kubajjako abantu ababakulembera abantu beekulembere bokka abantu abakulembera bokka bazibu bw'oba oyagala okwogerezeganya n'abantu olina okukkiriza nti wateekwa okubaawo abakulembera bawanira ne beziba nsozi banenna mu nswa naye kwogeza ekyo ne kikuva mu control nga kaakati bw'olaba kigenda kiseeseetuka nti abantu batandike bo bennyini okwekulembera banoonye obwenkanya bayinza okutandika okubwenkanya okubunoonya ne bajja ne babunoonyeza mu makaabo kakati omuntu gw'otaawandiikidde nti jangu ku ssaawa 3 nja kubanza okuse gwotamanyi ssaawa zagenda kujja bayinza okuyingira onogira mu ttawero bayinza okujja n'omunyango ne bakuba bikagwo naye kakati bw'oba otemye omukutu n'omanya nti bwe mba njagala Ssewakiryanga nyina kugenda kusimba bwe ngenda kusimba ne ndaba mivule ne mmuga nti Ssewakiryanga oyo muyinako ensonga ABCD mivule nagati Ssewakiryanga munnange naye mandeevu oba asinga kuba wa Ndawusi Ndawusi yasinga omutegeera sooka oyogereko ne Ndawusi oyo yajja okusendera Ssewakiryanga mubeeko bye mwogera kitegeeza nti oyise makubo amatuufu era agaagala okuzzaawo obwenkanya naye obuzibu bwe tulina saawa zino buli muntu nalukalala buli muntu asalwako musale nalaba nali ntudde ku telefayina nga ndaba nga n'abamawulire babayisaamu empi nze nnyini bw'oba toyagala kulaga ku TV tokola bikola mawulire bw'oba toyagala kulaga eri abantu ebyo ebikola ebinaakulabisa byosooka okwenenya naye bw'oba oyagala bakulage kawungeezi ku terefayina keera ku makya Ssaalongo Ssewakiryanga
akola kusimba n'awalala keera ku makya abantu bakusange ng'oggyemu essaati oli mu silivulesi ntambula oba ndi kaboda oli kaboda buli omu ajja kuyimirira agenti si oba yabadde ki lwaki tebamutwala mu ddwaliro kitegeeza nti okoze ebifaananya ebikusembeza mu kamera kakati nawano wetuli mu bukulembeze oba oli mukuumaddembe oba oli wa kika ki oba oli wa kikula ki bw'oba toyagala kulaga ku TV kola ebyo ebitasobozesa kulaga ku TV. Ekirala mutegeere nti omulembe gwe tuliko gwa tekinologiya tewali kigenda kwekweka wansi w'enjuba tewali kyogenda kukolera wansi wa mmeeza ne batakimanya naye ebiseera ebisinga obuwangaazi bwo kyekintu ekisinga okubeera ekikulu nnyo ku famire yo ng'ovuddewo butya bw'obadde owangaala mu society bw'oba obadde omala gawangaala mu society bw'otyo famire yo egenda kukoma ku ggwe nayo tejja kuwangaala ne bw'obadde owangaala mu society ng'ogaba emirembe ne famire ejja kuwangaalirawo nze nasanga abasajja ebungereza eyo abasajja nga 5 ebanga tubaze emyaka tetulinnya Uganda nimbabuuze Uganda mwabbayo ki nagani nze nali chief of staff nze nali nkulira nga banene okutuuka ku mutendera nze nali nkulira wano tuli awo Manchester tukuba olwali nti kiki ati why awo babyejjamu ebyomu ebizibu obuyinza bwatuva mu ngalo nembabuuza obuyinza bwabava atya mu ngalo nti ffe gwali musango gwaffe twale mu controlling obuyinza bwo ne butukontrolinga awo wava emberebezi kiringa nga bw'ofuna ssente tokkiriza ssente kutegeerera kuba gwe oba ozifunye bezikutegeerera ziyinza oyitawo buyisi paka kisaasi ne bw'ozitegeerera ziyinza osigala wano kusimba era nisigala nga zikuwangaaza bulungi n'abawangaalira kusimba tegeeza ebintu bino bibeera tutambuliramu opposite n'obuyinza bwe butebufaanana kasita obuyinza bukukontrolinga busobola okuyisaawo paka Kenya bw'obukontrolinga osigala Uganda kati wano wetuli awo omanye ensi esobola yonna esitukira ku byabusuubuzi bulungi nnyo kati saawa zino ebirabira mu saawa zino wetuli wano tewali muntu asobola kulimba nti tusobola okugenda ne tutandika waliwo omuntu asobola okutandika bizinensi kati saawa zano mu Uganda awo wembadde nzija era nga njagala kumanya nti abatandika bali mu bungi bwenkana ki ye be mwagazisiza ekisooka oba be bakyayisiza ekisookera ddala ekikola bizinensi kibayita stability watabeerawo mirembe teri muntu asobola kukola nenti muntu tewali mirembe anti oyinza okubooza nti tewali mundu tevuga ninga evuga mu sayidi endala gweoyinza okulowooza nti olaba ya sayidi eno oyagala kulaba bikompola nga biva mu nyonyi nga bigwa naye nga waliwo ebigwa ebisinga n'ebiva mu nyonyi awo wetuli ensaawo eri ekikola ensi oba ekifuula ensi ey'eddembe mwabali mu mawulire bw'ogenda n'ogafeffetta oba oleeta ga TV oba ga radio olina atuulako ku ssaawa 8 alinze amanye ekibadde Kapicolo amanye ekiri e Kabongo amanye ekiri e Mubende amanye ekiri e Masaka amanye ekiri luddawa gwokuŋŋaanyiza sitolo ogikoze eki ogirese bino bye bibeeramu wammanga musibe mutya nno bannaffe abatuwuliriza emitwe emikulu bamugyemu eriiso ekyo ne kiseeseetuka omutwe ogwokubiri babagoba ku ttaka omutwe ogwokusatu emali y'abasuubuzi eyidde neggwaawo omutwe ogwokuna URA eyingiridde amaduuka g'abasuubuzi ebintu byonna n'ebitwala ogwokutaano nema ebamenya obutabalekera wadde ttafaali nema kyekoze abazimba mu lutobazi basigadde basimbya miyagi ogw'omukaaga enkuba etonye ebadde mu kibuyaga akasolya k'essomero ekalese ku ttaka kati ate awo nga nabyo tebiraze bwe babiyita babikomya mu bigambo nga tebijja kugendayo tebijja kugendayo
waliwo abakigwako baba twaliro dozi nga waliwo akutwala mu bashayi dozi funny stories bwe zijja buli omwana onya waagwa kubanga mu Uganda kirizo bagana bulotekako amawulire ku TV bw'otalaba gwe bawambidde muntu bayabuziddwawo nga tamanyi gyali olaba atemamiranga nga obagobye ku ttaka mbadde nga nti nga owe bagana muleta mu kooti oba bw'omala kulaba oyo ne bagandi ate abange bagana obbaleeta mu kooti kakati investor oli gwe tutagetinga naggwadda omugagga bijodolo n'atyayo bwe ziyitaba ava ayagala okuva mu Amerika ajje wano agamba aba ali awo ali na hoteli kwatudde ajja olupapula lwa monitor ng'asoma ng'agamba investor yajja mu Uganda ogula golodi ne bamuggyako obukadde obutaano obwa $, ne bamutikka ku nyonyi bamuzzayo nga ne golodi tamufunye naga nti yaye si kyagenze nakali akokubba bank of Uganda ne bakuberane nti eyo si kyakoze eki sitawo setantala kati ndi bwe mufuna ba investor mufuna baddiira balira bakinanje kyankimize abamanyira okufuna mweyembeera saawa zino wayinva investor kirire Kongo ng'emundu etokota yoyo ye yatalafiya mwetokotera mwagaggawalira ate mulimu abagamba nti nze okulya ettooke nsooka ddi mulisaako abageni tinze bwe mba naalya ettooke ndiriira mu ttaala tebampa embidde ng'ate ndi musiraamu musajja naga nti otundu yabadde ki musajja yasiibye ate kati asiibulukidde ku musa kayinja ate kijja kusoboka kati bano ate bano abagala okumulisa ku ttooke be bangi be bakola bizinensi eziyimiridde eziwangaala fe abagamba nti kayinja kamulire mu nzikiza banandabireyo ng'oluto lunzimbye ffe tuli batono bannansi baagala ono amulisa ku ttooke kakati bwe tuba twagala amulisa ku ttooke bitya bye tulina okukola ffe abawangaalira mu Uganda kwe kugamba ku balina obuyinza kubanga okuteesa tekubongola mannyo tusobola okugaana okukkaanya leero naate nkya tuyinza okusinkana ne tubeera ku peegi egi nali Tanzania nga bakuba kampeyini ku mulembe gwa John Pombe Magufuli ng'abakyadema bali eno ng'abakyama kya mapinduzi bali ku ddyo kubo lyeriwaawula olwaleero wano kweziriza naye ng'enkuŋŋaana zonna zigenda kuggwa mu ssaawa egi ne nga nti kansooke ntunuulira abantu bano naye ntambula ne bamuyita Abe ne nga nti wai parking abeera Tanzania mukwano gwange nga parking andabe abantu bano be basisinkana ki ekigenda okuddirira mwana watu basisinkana nga buli muntu abuuza munne n'abawaguzi n'abasirikale kakati wano ffe bwe tuba twagala Uganda tugitebenkeze tuzzeewo enkola eyo naye kyasoboka kisoboka ng'olwaleero tugeze singa babaddewo by elections bagamba nti omukulembeze bw'aba agenda kawempe ku kisaawe mwe mulina kgenda kukomamboga walanya ate kyalina okukola ye kyalina okukola kiri kimu asooka yeggyeko babbulooka asooka yeggyeko abantu abamuwa empapula 2 afune omuntu amuwa olupapula olumu kati ekyo kyoyogerako afunako eyakiŋŋamba era mutwamulaba ku ground olina kati president asooka yeggyeko bano ye yano yakireeta direct tiyalinga gwe nagati abali b'enguzi munne namugati nti abali b'enguzi be bamutuusiza ebintu be bakola emirimu gye omanyi oli yamuddamu namuga nti bebituuka okugulawo amazzi n'okugulawo kinga yeegendera omanyi nakati wano yeegendere kino kankikubuulire gavumenti oyinza obeera ne gavumenti naye ng'erimu gavumenti 2 kati gavumenti bwebeeramu gavumenti 2 eno gye bazimbiramu eno erwana nnyo okusuula eno ebaddewo nakutegeera gavumenti no basikutegeere gavumenti 2 zeziro kati mu Uganda mulimu gavumenti 2 mulimu ezimbibwa esikire eno egenda okuvaako kakati ezimbibwa eyina okukola ekisoboka kyonna
okusaanyaawo eno ebaddewo kati kyekiriwo naye ng'ate abazimba gavumenti eyo bonna bali mu gavumenti eri efuga kitegeeza nange nga bwe mbadde sikutegedde naawe bw'otantegedde wali nga bw'okammalidde nekutegeera nange ntegeera bulungi kanaakange era oli mu bainvesita bye byayogerako era yakakyusa n'akavuna n'akaleeta bw'ati ng'ategeeza bano kati eriyo gavumenti ebaddewo kati emyaka 5 egyoli omusuubuzi bwe giggwako ne bagamba nti tukoze turegisterinze empya era eremekitegeeza nti eriko yezimbire enejja kakati bannayuganda bisigale nga byebimu kati bannayuganda wano abatulaba oba abatuwuliriza bwe balina okuteeka eriisa ejjogi wewa nti oyagala omwana waawase nti ye naye gwatambula naye alina omukyala mulira gweyita naye oyagala omwana wo awangaalire ku mirimu n'emikwano gye gyawangaalira nagyo giyina emirimu oba gisiimwa ku mirimu oba giwangaalira ku mirimu gye baba bagiwadde kati abannayuganda bateekwa okubeera batunuulire baani ababazimbira obukulembeze obugenda osigalawo yaba abazimba obukulembeze obwo mu buno obubadde bakola ki ekibasobozesa okubayesiga bazimba obukulembeze obulala kakati awe wali kannalunsambulira waali nti oyagala ennyo okugamba nti kanzite kino nsikize kino kyovulaba omuyimbi oyo Sebatta yagamba ne bwalaba teyesunga mbaga oluusi embaga zigenda okuggwa nga mugenda kwerya nkuta kyekituufu ate n'agamba ekirala si buli bakisimba lwevuga nti ojje bujja kooti weesiba obiibye oyinza ogenda okwesanga nga bali bebafiirwa bakuba ngoma nga bwe buwangwa bwabwe kati olwoka bakutunuulire ne bagamba nti era banna ekimpemempeme kino ffe tufiiriddwa ate omusajja amazina agasaza ntuuyo kumbe bo bazinamu go gali gaabwe gakungubaga naye ate gwe gano agaffe gozina ozinanga n'okugulu okukasukeeri naye nga tomanyi ngoma kwozibira kati bano ababakubira nankasa nammwe abeesibye ebisenso nga muzina mwegendereze nnyo engoma biiti gye mugoberera yeeyo mukadde kano gwokubira engoma yinza okugamba nti nnungi nzibwe yo bakisimba n'empunyi eyo namunjoloba naye ku ssaawa esembayo nga bamaze ogira naye kusanga esembayo ne bakuga nti wabadde otukubya ebifuyita wano agati n'essaawa ziweddewo kati ssaawa zakuziika kumba omulambo guli eri mu nnyumba tebagufulumiza mu kidaala kubanga obuwanga bwabwe bagamba nti mba mukola emikolo gino egigoberera okuziika mufa alina kubeera eri naye bwe gimala okuggwa kati golowooza bakisimba esiriikiridde bagenda kuleeta amazzi kumbe baleeta mufu kumutwala kumukola ki kati gwe ebigambo bye byagadde era mbinyumiddwa waliwo omuntu gwe nabatanyumya naye ye nagenza okuyaga ebigambo bye bya fitina ngagati wakiri nfunda neno kabazimbe empya ate era nga bw'okireese obadde ngeyabaddewo ng'agizimbira muli tuka tugende neno anti wulira bwe yagambye nti eri tukooyo tuga ntwalwana ndika tugende neno nenga nti ekirala beetegereze nnyo ani azimba ani aleeta kubanga we wali obuzibu era nkigamba nnyo abantu nti bwobanga ogenda okuziika bw'otuulanga mu takisi sooka otunuulire driver omwetegereze driver alina pamiti tabula naye oyinza okutuula mu mmotoka omusajja olulengera abasirikale n'abaleka mu luguudo wakati nga yabuuseemu naye gwe balese wakati tomanyi wadde okuba livansi awo tuvuddewo abasuubuzi bano nga tuwumbawumba ogenda bakola otya abasuubuzi bano kwekyo ekintu ekinakunyonyoddeko mu ntandikwa nti babobya abasuubuzi emitwe bano ekya dollars ezo ekisooka ekyabalandiroodi tulina balandiroodi abalungi bonna tebafaanagana tulina balandiroodi abamanyi okulera abasuubuzi tulina balandiroodi nga bo okulera abasuubuzi kwagaana naye tugenda tubakiyingizaamu lwampaka kakati ekisookera ddala ffenaffe abapangisa
tuyina obunafu bwaffe twagala nnyo gula edduuka lya Sewakiryanga kubanga nsanze abantu bayimiriddewo nengende wannanyini kizimbe ne muga nti wa edduuka Sewakiryanga abadde akuwa mmeka nti ampa $5,000,000 nze nkuwadde 7 nze neekolera ebbeeyi kale ate bwe mmala oddituukamu bakasitoma ne bagenda netandika okuga nti nsaliraako ng'ate ono omala ddo kimusigamu wamala kimusigamu nti edduuka likola ki lifuna kanaffe awo tukendeezemu tutte n'ebyenfuna ye bimaze okulinya bwe tunatta ku bigere tujja kusobola bulungi nnyo okutuula ku mmeeza ne balandiroodi naye kati naffe nga tukyalina ekituwaga ng'okyasobola okukwata ssente $2,000,000 n'ogula edduuka nga tebagenda kuwa ndagaano ya kizimbe wabula bakuguza buguza kibangiriza n'amataala goge $2,000,000 oluna bagagula ebisatu bye bino kibayita mwakiyita goodwill kati ebiseera ebisinga gwe kennyini weekolera ebbeeyi otegeerera kuyita bigenda kukola anti kyenkugambye ekyo kakati naffe awo tulina okusooka ne tudda emabega bwe tuba twagala bannanyini bizimbe tubanyigirize oba tusigale nga tusobola okutula ku mmeeza y'emu naffe tweddeke enkola gye tukolamu ebintu kubanga ojja kusonga ffe mu busiraamu batuga nti bw'osonga mu gundi olugalo zino ezisigaddewo ziraba gwe siggwe mu byate osinga kwoli kakati bali tubasongamu kituufu mulimu abalyake naye naffe kennyini abagenda okubapangisaako ebizimbe tulina ebbugumu kubanga juzi waliwo ekizimbawo wansi basajja bagenda ne batandika okusasula amaduuka ne bamala kubatuusa emyezi 7 baganda ate tusalireko watujjako ssente nnyingi kye baali balina okukola mu ntandikwa kubanga baali balina okusetinga price nga bajja okuyingira ne bajja mu kinyumo bagenda okulaba nga kye baabaze si kyekikoze eki tikikyavaamu kati n'olwekyo nti okuvuunuka akaleega bikya konna akabaawo wakati waffe ne balandiroodi naffe kennyini abapangisa tuteekwa okubeera nga twebeereddemu mu ngeri emu oba endala enkwata gye tukwatamu n'akasembayo mugambe kuba ebizimbe era again akasemberayo ddala ekibayita mazzi ku bizimbe amazzi go twawandiikira National Water and Sewerage Corporation ekirala kye twayogerako era ekyamasanyalaze twabawandiikira era enkyangenda kusinkana minisita mukyala Lucy Nankabiro era ku nsonga y'amasanyalaze naye ekisingira ddala obukulu tuyinamu balandiroodi abatandise ebintu ebyannaggwano tuliwo nawo tutegerewo tuyinamu Ajaminsi Kigundu Waham Stadium Nakivubo oyo atukoze bulungi olw'ensonga nti alina tournament kati gye yatandika egatta abasuubuzi bonna buli akeedi abatakisi abafumba emmere abakola ki tournament eyo yagiteekamu obukadde 10 obw'essente abagenda okuwangula ebirabo ku mitendera egy'enjawulo kati ekyamutandisa tournament eyo nga ekisooka bannayuganda abamu bakola emirimu awo mu kisukuubo naye nga balina talenti esobola okusamba emipiira balina abaana n'okusobola okubeera n'ekintu ekyawamu ekisobola otugattanga abantu abasuubuzi kati nkubira omulanga banno bonna bannaffe bannayuganda abatandika emirimu abalina emirimu nti kati nga boolaba wano bamami Agasekalaala balina ebintu nti abantu abo abatandiseewo ebintu ebyannaggwano mu kifo ky'okubabeera ebbali tubabeere kumpi nabo batuwawulize ku bumanyi bwabwe oba batusoosowaze batusembeze tusobole okubeera nga tusobola naffe okwekulaakulanya kubanga tournament eyo bw'otuuka mu kisaawe Nakivubo mu butuufu olabira ddala ng'omusajja omulimu gwe yakola gw'amaanyi nabo batonatuukayo ng'otudde wakaawo nga omupiira babadde bagula zindaga kiki kino omusajja ye yakola ate tekikoze bukozi leero ye kyenyiza okubanga saagala nnyo okumuleeta mu mboozi lwa nsonga eki nti olwaleero
abantu abajjako stress naye ogwasooka yabawanga mirimu ne basobola okuddeeka ne babaako kye beegasi kati ng'ovudde ku ekyo yo gwe bayita Miss Kigulu ye muntu wano mu bantu abalina bizinesi ba bizinesi man eyawa abantu emirimu aweza abakozi abatuuka abagenda mu 7 naye ng'abantu beyawa emirimu weegibawera nga gwe sewa kirya nga tosobola kugumu abantu bakozesa na kati abavuka abakola ku kisaawe abakuuma wonga emipiira gyegiri abalongoosa ekisaawe kubesa kirina ebintu bingi ebitambulirako abatunda amazzi abatundamu ebyokulya kati klabu zonna bezijja okusamba awo abantu bangi nnyo abatunda amandaazi apo biki bonna abajjaawo bonna yafuuka entabiro y'okufuna emirimu ate n'okufuna akasente entabiro y'okutambuza obulamu entabiro y'okutambuza obulamu n'olwekyo bwe naleeta abantu yasiimanija kati olabira ddala nti ajamiisa ekintu kye yazimba ate nga teyakizimbira nga ye ng'omuntu yakizimba nga kyaffe bannayuganda ffenna n'olwekyo abantu ng'abo ffe tubawa kitegeeza mu busuubuzi mumukkiririzaamu era olaba bwe tubeera nga tufunye omwaganya ku talk shows ez'enjawulo oba ku TV tutera nnyo okukunga abantu bajje balabe emipiira egyo bajje balabe abaana abaabwe be bazaala nga basamba emipiira ate n'abalala muyinza okuba muli eno bukoto muyina association yammwe ya bodaboda muyina kirabu y'omupiira mujje munnakivuba omusamba omupiira mujje mwetabe mu tournament eyo egenda kukula eveemu kirabu y'omupiira etavuganyizibwako mu Uganda kuba bagenda kujja nga balondamu abasambi ab'amaanyi bebateeka mu kirabu eyo ekinaavaamu nga babagula ebweru w'eggwanga temuva gye muvudde kugenda kukolerayo practice muve gye muvudde nga mulina mweteeseteese mugenda ku match mutwale empapula zammwe ewa Ajiasini mumugenji ffe abebukoto Kisaasi Kulambiro tuliwe tunebuti tuyina kilabu yaffe twagala kwetaba mu tournament ya hamu gwe mumanyi kakati nze atali wa mipiira nze wambulidde ddala wengwa ate nga nange wengwa nze kuveero na baluwa yange negitwalira manager Yasini natula ne Hajja Miss Kigulu ne babikubaganya baga nti kakati wano bituuse ekivulu mu budde webuti bajje ekisookera ddala sirina lukusolo oluggi luggule amu ayaniriza buli muntu yenna omuntu yenna ayina ekirowoozo ekyenkulaakulana ajamwaniriza era bw'oba oyina kivulu kigenda naddala ekivulu ekikwata kuyamba abantu okubeera abantu waliwo obwetaavu ogenda sibula mutuukako ensonga zo bajja kuwuliriza ate bajja kufaako bajja kuwa obudde sibula ng'otunnyonnyola n'akasembayo kwene ensi nga bw'ogirabanga ddala era yeeno yensi magezi ki gwaliwaddeyo agasembayo amagezi bannaffe abeegulumiza ennyo amagezi gempa n'abakakkanya bannaabwe amagezi gempa abantu mu nsi muno tewali kintu mu nsi kisinga bantu buli oyawukana n'abantu oba oyawukanye wekka omusajja omu yali alina omulimu gwakola ng'akolera kampuni nga yagamba nga ye yava ku bantu talina n'omuntu yenna gwakolagana naye ng'era akolagana n'abaana be na mukyala we kakati butuuka yali alina kampuni gy'akolera ng'akola ebbanga lyayita n'abaako ensobi ze yakola mu kampuni eyo agenda okuddayo enkeera nga bamugobye ku mulimu bamugambye nti tokyalina mulimu wano mulimu guwedde bamuwandiikidde ebbaluwa emuwummuza ku mulimu bwe yaddayo eka n'alinda abaana be ne bakomawo ne mukyala we n'abaggalira mu nnyumba ne yeekumako omuliro na famire n'agisaanyaawo naye kyamukoze ekyo